Otunamula byawedde gwatubulira gwe bobo otunulamu mbuuza gwe byawedde olaba enseeri nga bwe yabadde wamma wewuunya omuntu kati ate topu ng'oyagala tukubagane ate nze ndi topu naawe oli topu bw'oba oyagala okafulendire requestinga otegese olulwana otegese poliisi mulina ebyambe ozaba batidde ki gyabagamba nti no bagezi ate mwana tubasiru nnyo okutusinga kye gye tugezaako okussa mu bantu okitegeeze nga mubuuza nze temumbuuzaayo beera mu buyimbi bwammwe buli taano nze ndi mugezi njambuuza ekitunga ky'amagezi ndi kapasite nene nnyo mu terabayiti njambuuza ebitunga bya kigezi nnyo makona ennaku zabadde nga bbiri emabega waliwo ebyatambudde ku social media nga biraga nti alien skin abuze n'okubula oluvannyuma lwokuba nti waliwo eyamusalutinze ekintu ekyo kyabadde kitya sitole entuufu yabadde etya sitole entuufu mbadde nagiwaddeko dda era just ndowooza nyinza obutagiddamu nnyo kuba nagiwadde dda okuba nti nno omukulu Pallaso yavuddeyo n'akuyisaamu amaaso bw'atyo nga ggwe burandi yo yasigaddewa burandi yange yinza okuba teyasigadde wewamu era yensonga lwaki tuzze kukola wano nkya tugenda walala obufunze yayambuze anti ebiseera ebisinga wa mistake ejja nogifuula art okuba nti abantu bajanjinze nnyo Pallaso ne bakulaga omukwano ku internet alien skin kino ekintu wali okirooseeko okuba nti nno social media yonna etambuza erinnya lya alien skin ekinkozesa ennyo kufuna n'abantu asobola okunkayanirako nga siriiwo kyekinkozesa ennyo era nkyakola nnyo ensonga kisizikiriza jasifuna mikwano mipya ne baddayi hardis abapya security obadde ogireseewa kuba tukimanyi nti obeera ne security y'amaanyi just byabadde byakunda banampita nga nkulabye oyitakaawo sooka osaleko wano naye just ebeera ambushi naye kajjuki yaffe tubalaga discipline kubanga ensi yatusiigako ekifaananyi ekyebi nti tuli bafujjo so nga kyolaba nga twawanise tugamba munne musinze okitegedde naye kiswaza nnyo kya buswavu nnyo omuntu okulabika ekirala ng'ate ali kirala okitegedde era nange nswaza abantu bangi nnyo bayirabe baba bamanyi bagenda kusanga omuntu ow'ebbugumu nnyo amaalo okategedde kati nze nabagamba nina amalala nesina maalawo era ngenda nenda embeera neŋŋamba eno embeera tebijja vaamu birungi singa ujjukira nze nsinga okubako complaints ennyingi ez'okukuba abantu kasinga nakuyi Pallaso kitegedde jjukira balina akakiiko kaabwe kaneeno byali badde bitandikiraawo wetwabadde babadde ebintu by'abantu kyokka nze musanze nga bijja kuba bitini nnyo okwewozaako nti no bampise okitegeera kali just ne nga tulina okuwithidrowinga okuteekawo ate ekifaananyi ekirala kati just mu mizannyo just egy'okululwana eba discipline tosobola kulwana ate nabasiviliani abantu beewuunyiza nnyo ne bagamba nti alien skin bamumanyi ng'omusajja training ebikonde day and out naye okuba nti newakontrolinze obusungu bwo omusajja n'omuleka nakkuba oluye ekyo bagamba nti ekisebo kyabadde kyabujega nnyo at least omuntu oteekayo okwaka obunafu sisobola okuba kabunafu kuba nina amaanyi naye kati waliwo ekiswaza ennyo ensonga kyolaba omukulu yaswadde nnyo kubanga era tasobola kuyimirira nange tasobola yimirira nange ne mutima akimanyi ne babboye bakimanyi naye kati ekyo kireka bulesi nomanya nti kati enkoko tesobola samba nte ne bwekokolima era ente ejja banegamba okolima osheke just tusaawo eri embeera just okugezaako okusangulawo kwekyo ekifaananyi kitusiigibwa kuba ensi emanyi tuli bantu bafujjo bayirawo ekino kinnuma naye nga ate nenkyebaza kuba abantu baali tebanatuzuula nga tebamanyi kituufu kyekiri kati tulina kukola nnyo n'okukola ebituufu ogezaako olaga abantu nti noki this is me si fake nga sijja gamba nti nkola kituufu wabula waliwo abo abagezigezi abajja omumanya nti no kituufu oba kino kikyamu okitegedde era complaints ezivaayo zonna nti nonwanye nono ojja kulaba nga sina gwe mba nfunyiriza kikonde kubanga levo nagivaamu mani nze ndi topu mwana naye ate weewuunya omuntu kati ate topu ng'oyagala tukubagane ate nze ndi topu naawe oli topu bw'oba oyagala okafulendire requestinga oŋŋambe tufunemu giraavu eddakiika mmeka 3 nga bya ddala manye nti mafia business naye ate olaga otegese olulwana otegese poliisi mulina ebyambe ozaba batidde ki
kitegeera kati bano balaga nti bano abajja bagamba nti no bagezi ate mu mwana tubasiru nnyo okutusinga kye gye tugezaako okussa mu bantu okitegeera nze sijja kujja kulaga nti nze ndi mugezi walawo ebintu byenjja okukola abagezi bamanye nti omusajja ono alayika mugezi action. Abantu olina wabadde ku live n'ogamba nti okuba otya omuntu ng'ate okaaba vidiyo ezavudde wazirabye sigenda kuddira mu covid wanyinza oba wansosa okuziraba nze nadde poesa wange ngeno vidiyo zitambula okitegeera kubanga gwosobola okuba nga gwokaaba oba okola kyolwo kitegeeza oba olajja nabakwatirwa ekisa bagambe singa wabawo embeera yonna ezze sajja alajanye ne ngamba mwana muwangudde mwana naye nga ate be bakola ki era awo wenyininyini era mu statement wavudde n'ogamba walowoozezza byawe tebinaggwa kikyobadde kitegeeza okyayagala continuing maaso nedda gwe oba otunamula byawedde gwatubuulira gwe bwoba otunulamu mbuuza gwe byawedde olaba ensi eri nga bwe yabadde wamma kale bino byamagezi njala bwe mba muze nga mubuuza nze temumbuuza ayogera mu buyimbi bwammwe buli taano nze ndi mugezi nyambuuza ekitunga kyamagezi kuba nsukka bu interview we mubuuza abaana bano nze ndi capacity nene nnyo mu terabyte njambuuza ebitunga bya kigezi nnyo makona alien skill omusajja yavuddeyo n'agamba Pallaso n'agamba nti nno wasindisa amagye ne gagenda ewuwe ne gatandika n'okkuba amayinja. How true is that? Nedda byonna bibaawo era ajja kumala aveeyo agambe n'abali ku internet nze mbasindika okitegeera ebyo byonna bibaamu ozalaki nze sinavayo ne complaininga nesigulawo reference okitegedde ya kwanze mwana ame man nakuwabiddeko kuba ne bagamba muno wali ne unaze kugulawo omusango nze ndi musajja kyokka ne bulandize nga mudemu goza ndi wa mu kikomera sinawera nnyabo nkute bubi jasolabika kati ombuuza bya kigezo oba olinako obusungu ogwa ku saidi ki anti engeri gy'ombuuzamu nkaza bukaza maama ninga ali mukola statement anti engeri gyayogedde mpozi nga jasi eddoboozi ligizeemu olwa sawundi naye kale ensonyiwanyiza oba kutte bubi naye nga nabagambye nze ndi mugezi mu mwana mugenda mukizuula ndowooza ate nalipotinga nti nga abadde balwana ngodde poliisi weeri era ng'engamba bwe tumaliriza ate tukwagala ne ngamba kati oba osobola okuddukira ewantu bwe watyo bannange aye ne tumaliriza nga ate nze ntuzibwa kabangali ne ngamba lwaki tumututuzaako babiri tugere tubisootinge ne nga bagamba ago gwe tutwala kitegeeza wabaawo okategedde ne ngamba ekitegeeza bajja kwetereeza okitegeera kati ekibuuzo ekyo kyombuuzizza tubona kiza ku saidi-yo eyakigambye ogenda kimubuuza akikumalire okuba kati gontunuzizaamu kamera ate goli mabega wa kamera ekikatuyagagamba eki okitegedde kyetaga nombuuza nga naye kamera zikutunulamu bwe kiba nga kikyamu ensi egukusalire alien skill twakulaba poliisi yakwata ne bakutwala bubi nnyo the same time bakwatako ng'oyambadde empale y'amagye oba ebintu by'amagye ne bakuta kati pointi y'omukyala agamba nti enfunda nnyingi bakwase naye nga tosulayo okolagana ne gavumenti ne poliisi kyekambuuze ondabanga ki mu ggwanga nkulabanga omuyimbi owaki oli muyimbi w'eggwanga Uganda kati wategedde kibi okukolagana n'eggwanga lyange mwebale nnyo baneekunkyazaako akasembayo coincidence era yabaddewo abantu bagamba tulikodinga vaira wavaayo wagenda okukwatagana ne Pallaso omwali oba we yali akolera rehearsals omuntu ayinza okwebuuza wali contacted ye yali akuyise mwayina oba wagendayo muntu kinoomu kali kankubuuze kino olowooza nategeera ntya nti weebali kitegeeza mba nakwebwa ki kitegedde nti atuli wano tukulaba oyiseewo konze kankole ki kankuyiteko awo kuba baali bampise ku press conference nesobola nga eri wala nalowooza muzalayi neŋŋamba ne kati wano waba ndabye ate nefuula taliiwo awajja lowooza muzala wabya ddala mwana
okitegeera just n'okozesaamu kali ako obukulu naye nga simwetaaga nnyo oba simwetaaga ne just waliwo kali kooteekawo oko nogamba kamwitireko kubanza ekubye endongo yange ndi top 10 okategedde olwaki siri top 1 ndimu abayimbi 10 okategedde naye kyovola bajasi nagamba kamwiteko ye kimwongerako nsonga ki yankubira essimu mpereka ku press conference bagambye nze anamperekerako yange jasi okikola bukozi kabayirayo kamwitireko nene ekibadde kisobodde teruba lutalo okitegeera naye lwakwabba balowooza nti no biba byatteeka abayimbi kuyambagana nze muyimbi ali mu crew yange nze top 10 nabo babeere eri nga be bakabi tetuli mu kwaya ya enkolagana yammwe ebaddeeka ne Pallaso emabegakaawo nga kino tekinnabaawo malesi meeting ankona emirundi ebiri na meeting ako gumu nga tugenze ku studio nga n'ekiyimba kyagala muteremu layini nga tekimalaayo ku standard zange kati nalowooza muzalayo kitegedde kati omulundi ogwokubiri nampita ku press conference nalowooza mukoze eki era muzalayo kati naja naga lwaki mutuvimba nnyo kyogamba nze saawula akasembayo akalala abaana ennaku ze bagaye kati gwe ghetto president anti kati akikuwadde ekigambo ekyo kizenga kitambula naye tetunakyaniriza tetunakukyevuma okitegeera kuba sinawo kumanya ghetto president just kifuniramuwa okitegedde naaba bakintuma oba bakintuuma basinzidde ku kyokukiraba kuba ndaba bangi abazze bakikayanira si bwe kiri bannange naye nga abamu balaga si kyekyo naye omukulu buchamani bagamba ghetto president yavuddeyo n'agamba nti ssebo olina okweripotinga mu bitabo ebyaki ebyokugenda wali kakiiko kaabwe ng'abatwala ghetto ate ekyokubiri nti olina okugenda wali eri oba nnyonnyole lwaki tewataddeyo wadde akakonda akabibibi then kati tujja bwebanga ghetto president tujja bimaliriza ne ghetto ensonga za ghetto zisigale mu ghetto bannange